Nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Njagala osooka okulaba ekyagudde eyumbe, ejjoogo Ssemajjoogo ku ttaka ly'omuddugavu Africa, ndyoke nkomewo nkubuulire kiki ekiteekeddwa okukolebwa. Sooka olabe eggulire eryo. Mu kabuga k'Eyumbe akabinja k'abavubuka abayisiraamu bwe balumbye ebizimbe bya gavumenti ne bizinesi ez'abannaabwe abagoberera Kristo ne bakkirawo okuzoonoona nga bawakanya eky'okutunda embizzi mu kitundu kyabwe. Kigambibwa nti bino byonna byavudde ku sseeko omu ayitibwa Kasim Abdallah nga imaamu ku muzikiti ogumu mu kitundu kino okulabikira mu katambi ng'awakanya abatunda embizzi mu kitundu kino eky'Eyumbe kyokka nga ky'abayisiraamu. Omusasi waffe mu kitundu kino eky'Eyumbe tamanyi Luganda era akkiriza ensonga zitunnyonnyole mu lulimi olungereza. Nkukulisizaayo nnyo ku NTV akawungeezi nga bw'ogirabye bwe yagatusakidde. Saagadde vidiyo eno kuwanvuwa nnyo y'ensonga lwaki mbawaddeko ekyo ekitono. Gano mawulire gaagudde Eyumbe. Baganda baffe, mikwano gyaffe abasiraamu bwe beesuddemu julume akambayaaya, ne beesulamu akambayaaya ne balumba abakristaayo abatunda embizzi zaabwe mu mapoloti gaabwe ge beegulira, mu mawoteeri ge beetandikira, era ne babakuba ne babayisa bubi nnyo. Babatutte mu malwaliro nga taasulewo taasiibewo yali ku mimwa. Naye kino kiva ku ki? Kubanga abasiraamu bangi mu Yumbe bakola ebitundu nga 75 ku 100. Kati olw'okuba bakola ebitundu 75 ku 100, ekitundu baakifuula kyabwe. Era bawulidde bagamba temukkirizibwa kutunda mbizzi mu kitundu kyaffe. Ebigambo bino tuzze tubikola, tuzze tukola vidiyo zino, era nzijukira bulungi vidiyo nga 3 emabega nayogera ku nsonga efaanana bw'eti ne ŋŋamba nti baganda baffe bwe bawera abangi mu kitundu batandika okukola embeera ey'okusosola abakristaayo, batandika okukola amawoteeri gaabwe ne bateekako halaali food, halaali juice, halaali bucha, halaali chapati n'ebirala, nga eyo sayini eraga nti omusiraamu tuteekeddwa kugula walala nga toguze awali ekigambo halaali. Era nabagamba mu vidiyo eyo nti bw'osanga halaali chapati gwe weebuuze ki ekigifuula halaali, ng'eŋŋano omukristaayo gy'akozesa n'omusiraamu gy'akozesa. Ako kaba kabonero nti eri temulyayo, era babagamba ne mu mizikiti. Kati tusaba gavumenti, kubanga lino eggwanga tukkirize tugaane, bw'obala bannayuganda abatali basiraamu be bangi okusinga abasiraamu. Tukolagana nabo, tulya nabo, tutambula nabo. Kati wateekwa okuvaayo omukono ogw'amaanyi okuzikiza ekintu kino. Kiteekwa okuzikira. Era simanya ani yawalukusa basiraamu kuba nakagamba aka ka halaali, kubanga kaakatandika tekanaba na bbanga ddene. Bwe batyo bagenda beefuga. Bw'otunula ekiri Nigeria baatandikiriza batyo okumaliza nga abakristaayo batandise okubazingako, okumaliza nga batandise okubanyigiriza. Ekiwaliza omukristaayo okugamba nti bwe kiba ng'ekireeta emirembe kusiramuka, kansiramuke nterembere n'emirembe. Era mu Nigeria abakristaayo bangi abasiramuse si lwakuba nti baagala obusiraamu, naye kubanga baagala okuba n'emirembe, baagala okutambula nga tebeekengera kubatta. Kati ekyo kyagala kutandika ne wano. Guno si gwe mulundi ogusoose nga abasiraamu balumba bukya z'embizzi, si gwe gusoose. Naye njagala kubategeeza abasiraamu, nammwe mulina bye mukola bingi bye tutayagala. Naye ne tusirika ne tugamba nti baganda baffe mubaleke. Olaba wano ku Yidi mukwata emikeeka gyammwe ne mugiteeka mu nguudo zonna, naddala e Kampala ne mu bitundu ebirala we muli abangi, ku street ne muzisalako ne musaalira omwo, ffe ne tuyita ewalala nga tetubalumbangako. Nga tetubalumbangako nga mukola zidduwa zammwe. Nga tetubalumbangako. Naye ejjoogo liteekwa okkoma. Ejjoogo liteekwa okkoma. Era tusaba poliisi ya Uganda
ne gavumenti yonna okutwalira wamu. Ensonga eno temugitwala nga ya muzannyo. Ensonga eno mugitwale nga nkulu nnyo. Ensonga eno mugitwale nga y'amaanyi. Muteekeewo entiisa nga n'omulala eyandirowoozezza okukikola agenda kutya okukikola kubanga watali ekyo kati bagenda kukifuula omuze. Bagenda kifuula omuze. Bino ebintu bizze bikolebwa tuzze tubyogera. Naye bwe tukola vidiyo abamu balowooza nti tunoonya likes. Kyekisinga okunnuma abamu balowooza oyo akola kubanga ayagala likes. Nedda, nze bwe nkola vidiyo ne bwerabibwa omuntu omu ogwange embangu maze. Kino kyenkola bakiyita kunaaba musaayi mu ngalo zange. Vidiyo zonna zeetegereze zenkola sifaayo bameka abazirabye. Era kizibu nnyo okusanga ng'amye entambuza vidiyo kubanga mmanyi nti bwe ngikola neerabibwa omuntu omu oyo Katonda gwe yategeka okugiraba. Naye ng'ejjo oguliteekeddwa okukoma. Ebiri e Nigeria tetubyagala wano. Y'ensonga lwaki nammwe Abakristaayo muteekwa okuba n'amagezi ng'abaana b'emisota Bayibuli bw'egamba. Bayibuli bw'etyo bw'eyogera. Bano abantu tubeera nabo mu mirembe nga batini mu bitundu. Kati mwe mugenda ne mukwata abaana bammwe ne mubafumbiza Abasiraamu ne bamaliza nga babasiramudde ng'ate ye Omusiraamu takukkiriza kuwasa muwala we. Naye n'osanga oli eddiini ze zimu, Katonda y'omu. Bw'aba y'omu lwaki balwanagana? Bw'aba nga tusinza Katonda omu lwaki balwana? Ekyo naawe kirowooze, tuula wansi okirowooze. Lwaki waliwo okulwanagana okwo? Ku lwa Katonda n'ensi yange, nze John the Preacher.